abaye tukubire kawo waffe mu ngalo ez'amaanyi bakyate tutengana mu nsonga z'okugeya bakazi banaye balewa oh my god nga kwogera bulungi basiimye n'omuntu najja nyowe balire ddala tukoledde ddala tufunye okwogera kwa Dikao atukoze bulungi era entertainment speech tufunayo entertainment kakati Gloria bavuze bino ebidduka bagende babijje mu kisaawe 710 stroking la yuba UBE gamwemu 961 stroke A 00129 nepichet endala egamba UMA majewo pichipichi bazijjewo fe twagala kulaba mupiira okwagala okujjukiza nannyini mmotoka UAF 112R Toyota Corolla 10 eyo ebiranga ebiriko mu biwulira nannyini mmotoka UA 057 CS jangu osesetule overo wa hali ya owulira ebirango abaana ba maama Nalunkuuma eyasimbibwa n'akagaali akataliko mandigaadi ajja akajja ku kitooke naye kati omukolo gw'abakyala gw'abagaga abakyala bavuga mmotoka nnene kyomulazo ezo kaze tulanga kakati basobola nnyo katwanize kansala omulonde akikirira abantu abakuzeekuzeemu awo begombola y'ekyampisi mukyala Kayaga Christine Honorable tusanyiza okulaba Christine Kayaga yayoyo oyo abibaddemu Christine Kayaga abakuzeekuzeemu basini Albert Kiwolani anti enkya ndi nabuti omwana n'okutwala mwana munne eddoboozi wona alitta nako naye waali era nga ye team manager wa Gloria ogenzayo wa DJ and your friend mugenzayo wa DJ pitch kingira kisaawe abasente muzirete yuyo mwana okuba ekyampisi ab'ekyampisi mukingiritu naye ndi wano business bampate business webale nnyo omulongo babiri esaala tusanyusa okulaba maama we bajja abakyala bano bakulindiridde tugenda kuba tufuna ennyimba z'eggwanga balaba abagenyi naye bano abaana abali wano basobola okuyigiriza era tuyigiriza singa oba oyagadde abakyala tubayita okusobola okubako nekyetwekolera mu nju mu maka gaffe ezo selling cover wheel cover ez'emmotoka abaagala Christian
All the best. It is not working. It is fast. So what is your last break? Mama obugenyi waffe omukulu aza mukama olw'olunaku lwaffe luno okulutuukako tebibadde byangu naye tulutuuseeko. Abakyala bano bonna nsaba ng'abakyala bwe muli eyo ninamu abakyala baffe abakulembeze nga tulina ebibiina bye tukulembera kyapasoni yekka kulembeze nammwe mubalaba. Gavumenti eno ekyamazima esoosowaza omukyala. Twebaza Katonda olwa gavumenti eno esoosowaza omukyala naffe katusobola okuyimirira ne twogera nga tetwetiitiira mubijjukira luli nga tulingiza na buki naye obukulembeze buno obwa President Yoweri Kaguta Museveni buwadde omwagaanya munene nnyo ng'abakyala era batutadde ku mutindo batutadde mu bifo eby'enjawulo mubiraba. President ayimirira wano eruyi n'eruyi waliyo muki tukube mu ngalo gavumenti eno tujebaza situkola mu butale twetala nti bw'oba olina wooli kindly yambako n'omulala akola atya naye aveeyo. For example bwe mbanga nunda mbuzi 10 naye natandika na mbuzi yange ng'emu naye oluvannyuma lw'emyezi nga 3 nina embuzi zange meka 10 muno bwajja okwebuuzaako tolemera ku magezi sharinga wakikola otya bw'olemera ku magezi oba otamuno twagala ffenna tukole ki tuveeyo tusobole okwekulaakulanya banaye neyanziza LC5 district woman councillor Kifuma Nagala Matanda Council. Ndi musanyufu kubanga leero olunaku lwaffe ng'abakyala tetwasobola ddukuza olwalina okukolezebwa mu Gwokusatu olw'ensonga ya ssente. Naye tusalawo ne tulupushinga oba ne tulongezaayo tusobole okuba nga tunyumirwa nga tulinamu kasente ng'abakyala ba Mukono. Twakkaanya ne kanso yonna n'abakyala ba Women Council abakola district ne tukkaanya ntulongereyo era ne tuleeka ku lunaku zino ez'olwaliro nga 8 Ogwokutaano. Omulamwa gwaffe guli selling up investment to accelerate access to justice for all women and girls in Uganda. Ekyamazima twagala abakyala ku luno nga twayiddemu n'abawala bonna tubeere nga at least this time round nga naffe ng'abakyala tufiibwako abakyala bannaffe tubakubiriza okuyamba abakyala bannaffe tusobola n'okubeera nga tu acceleratinga ng'abakyala. Omukyala tumukubiriza okukola ennyo tuzze okusanyukamu ng'abakyala naye nga tetwerabidde kiri ti ng'omukyala olina okubanga okola okwongerako ettaffaali kuli omwami oba waali oba takola ki taliwo kubanga bwe bwenyigira mu kukola omwami ne waaba avuddewo nga gwe omukyala osobola okutambuza famire yo naye wobeerawo ng'otudde ng'ogamba kasi akameeza kajja time omwami asobola ovaawo ate akameeza nga tekakyaliwo. So ffe nga ffe abakyala tukubiriza abakyala bannaffe okukola ennyo kwenyigira mu byokukola byonna ate era twagala nnyo bakyala bannaffe bakwatako tinze bwe mba nina wentuuse nyambeko mukyala munnange oyo ateesobola asobole okubanga naye avaayo okufuna eddembe lyaffe ery'obuntu ng'abakyala oyo abakyala bannaffe ekyamazima nga babanyigiriza naye twagala okubanga we advocate for others at least nga newankubadde nga alina okutali bumatifu nga naye afiibwako nawulira nti naye kati mukyala. Olwekyo tuli wano nga tujaguza olunaku lwaffe nga tuli kansala Martha. Ekyamazima ze ndowooza omukyala atafugika aba teyakuzibwa kubanga newankubadde ng'oba okola tumanyi nti omukyala omwami yaba mukamaawo tigwe omukyala evo olina kuba wansi waki gwa mwamiwo. N'olwekyo abakyala gye bali abatafugika naye nze nga be bankuza yaki ya muntu naye nga nze nkubira era omukyala abakyala bannange omulanga
nti ffe obanga oli mukyala waka newankubadde okoze n'ofunamu kasente tekikufuula musajja osigala oli mukyala mu makaago era olina okuwa omwami w'ekitiibwa n'omugondera kubanga ekyo kyatondebwa Katonda yatutonda bw'atyo nti ffe abakyala tulina kuba wansi waki w'abaami tetusobola kugyawo butonde wakubanga nti abakyala abamu baagala bebafunamu kasente bakikole naye kikyamu tulina okuba nga tuli wansi oba olina sente oba tulina owawuliriza omwami wo. Abaye tukubire kawo waffe mu ngalo ez'amaanyi.